regulations n'ebitabo ebirala bye tugoberera. So njagala abatuwawaabira abatutiisatiisa ate nabo beeyambisa amateeka nga balikola. Kye nnawuliddeko nti balina n'eminakise zaffe. Njagala okufuna okulabula eri abakugu batekiniki abeekobaano banga mulina ekkobaano obanga muteekateeka okwekobaana okufulumya minati yonna nga sinnagiteekako mukono mulyeko amanye ngaakoza n'owedde. Njagadde okubalaba. Ekyokubiri, njagala okubategeeza ba honorable councillors as district council tewali kyetukola kiwaberwa amateeka. We consult and netulyoka tutuula. Njagala era okubajjukiza obuyinza bwonna okuggyako obw'okutulonda bwe buli mu public, naye obuyinza bwonna okuteekawo committees zonna ku district bwaffe nga supreme body. Tulina obuyinza okugoba executive n'okugirekawo. Tulina obuyinza okuteekawo paaka n'okugijjawo singa etuwadde service. Tulina obuyinza n'okuyita ayigigi najjakola interdiction ku bakozi ba gavumenti bano fenga kansi newankubadde ng'omuntu omu akikola ki akisobola. So saagala mwenyombe. We are a body, the supreme body of Mukono District Council. Sibaneza malala naye mbabuulira amateeka amaki amatono. So ekisembayo social media nungi naye tetukolera social media. Twakkiriza platform omu ya Mukono District Council kwe tufunire ebiwandiiko byaffe ne communication yaffe kwebeera. So omuntu yenna ng'olina by'otuweereza ng'oyagala bijje gye tuli nga council, offices zaffe ziri clear eziri receiving ebiwandiiko byonna ne communication yonna. So saagala mubeere taken up by social media by bwe musanga mu kkubo n'ebirala byonna. Ebaziza nnyo olw'okuta ssente ezo zitandike okukola. Naye okusinziira ku bbaluwa ze baaweereza abakaawo ne ba town clerk aba municipality, abawoodi baaka baagamba tebasobola kuwa ssente za nguudo oba essente z'okukola ku bintu ebirala byonna mu district etaweza abakozi basalira oba municipality. Ng'ekikulu baba batwagala tubeere ne bwe bayita certified engineer. Ekyamazima engineer waffe mwani Mugisa wano ne engineer wange mu town council mukulu Aluna babadde basajja balungi ne batubulira ne batugaa nti bannange certification eyo ffe tetundagifuna. Ekyo nga kitegeeza nti ffeffekka twegobye ku ssente. Najja wano ne mbulira chairman nti gavumenti yasazeewo nti ng'ekiggula luki bagenda kutuwa biliyoni 13 mu municipality ne biliyoni 13 mu district yenu ng'ekiggula ki ku district ezirinaanye Kampala. Muteebereza biliyoni zenjogere 13 nekyekisobola okukola. Naye ffe ne bateekako ti naye muteekwa okuba n'omukozi gundi ebifo biri 12 nga kikwetaagisa nga terunnawera lumu Julayi okubanga abakozi abo tubalina. Ennaku tubadde tuzibalira mu ngalo okulikulutinga omukozi process olanga abantu ne basaba naye ng'ennaku zikola ki zigwayo. Nenjija ne mbulira mukama wange chairman. Era chairman oyo ne tutuula mu lukiiko nga ffe abanuupu. Lwatuula wange emisana tegyatumala ne tuyingira ne mu kiro twavaawo ssaawa 4:30 ne tukkaanya ng'ab'ekibiina kokasi tujja wano kusemba Stella Kiyondo tujjewo akavuyo akabadde katugaanya otambula District Service Commission. Era nebaza chairman bwe yatuuka wano nga tatidde ebigambo n'abyogera bulungi nnyo
kolimira eryato ebigaanyi okumuyamba okubeera wano naffe naye bwali munadiini manyi nti ali eyo atusabira mikisa ne Katonda akkiriza enkuba kyezizeetonya. Olunaku lwaleero nyabo nga mmaliriza tutudde mu miitingi eya Mukono Municipal Council olw'amawulire ag'ennaku ennyo ge tufunye mu makya ga leero. Tubadde gavumenti etuwa biliyoni emu mu obukadde 2 buli mwaka okukola ku nguudo mu road fund. Ku makya ga leero tuwadde ebbaluwa ng'egamba nga bwe tutalina kitongole kya inginiyaringi tukola buguudo butonotono nabano bwe bayita loodi ganga mu bajeti tuteekemu obukadde 3 biliyoni emu etuggiddwako. Ennaku gyensanze ku Mukono municipality, Madam Speaker, abakozi ba gavumenti bonna nga batudde mu ofiisi mu meeting nga basirise mu nnaku nti nno abantu ababadde bafuna akawumbi kamu mu obukadde 2 kati bagenda tuwa obukadde 3. N'olwekyo akaabira abasomesa akaaba ne n'abakaabira enguudo nabo bakaabe olw'obutaba na district service kyemba nsuubira nti teriyo omuntu yenna ayagaliza Mukono mirembe asobola okwekiika mu kkubo lwakino kyemukoze olwaleero. Wange ow'ekatosi naye nsanyuse nnyo nti maama Namboowa osobodde okujja ensi n'ekulaba. Ne bakansalazi bange abavudde Mukono South mwebale ensi eri bajjukira. Ne bakansala abavudde mu bitundu ebirala nga muzze okulaba nga mukola omulimu gwennyini ogwabaweebwa bannamukono. Mwebale nnyo buteetiiririra ensi eri bajjukira. Kyetukoze tekitukoze kulumya muntu yenna. Era njagala okwebaza nnyo Honorable Dr. Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Kubanga mbadde nsoma wannagamba the district chairperson before reading his communication promised. Kubanga Bayibuli egamba nti musirusiru oyo atatuukiriza by'asuubiza. He who does not fulfill his promises is a fool. N'olwensonga njagala okwebaza Honorable Bakaluba Mukasa kubanga yakiteeka mu buwandiike n'agamba before promise to this council that the matter of district service commission will be settled before 15th June 2023. Ekyo kyali kikola kyakwagaliza era okubagamba Dr. Bakaluba Mukasa agaliza council. I don't agree with you. Era mpulidde bugambagamba nti Reverend Peter Bakaluba Mukasa agala district service commission bino gwabiwandiika. Mulekerawo okuwanda abantu ebigambo mukamu. Tosobola kungamba omusajja nga yawulikaga nagamba after a wide consultation with the stakeholders of Mukono omusajja yeebuuza I'm promising to have an executive meeting with CAO and other legal minds to see how we can develop a win-win situation. Kitegeeza nga buli omu akola ki? To end this capricious journey by mid-2023. Kati gwoyimirirawo gavumenti Reverend tayagaliza district. Era nnyigidde nnyo muganda wange Kitongo okuva Ekkoome okuba nti wasobodde okufuna eryato notaleta Reverend n'omuleka. Era muto wange Kitongo olina okuneetonda. Kakati mbawulidde nga mwogerayogere Reverend tayagaliza district service commission. Bino mwe mwabiwandiika. Kale beebaza abagaliza bannamukono abasazewo okulaba nti amalwaliro gafune abasawo, amasomero gafune abasomesa. Ekirala kyenjagala okwogerako Madam Speaker ojja kunsonyiwa. Bwe nzijja mu kanso ya district ekyokubeera MP tekitegeeza nti ndi waggulu wa kanso. No, mbeera ex officio mu kanso. Yensonga ate ne ngamba ono
nti bawulye. Waliwo omuntu omu yagamba bajja tunda ebiryo nga genda mukooti kulaba mazima naye twamaliriza ate nebangu netewanyagenda gawawanira mbere nebadikansala sagambye bawulye. Era njagala olukiiko olwo lwogendamu nabo twateeseza nti lwakubagumya